Mu kiseera kino bannayuganda abasinga obungi bamanya Ine Christopher yali akulira ebyokwerinda bya Mama Mbabazi nti ye yekka atalabikako okuva mu nkambi ya Go Forward. Kino kye kitanudde akulira abakozi mu nkambi ya Go Forward Solomon Nakawesi Kimbugwe okuvaayo okumanyisa eggwanga nti abantu abalala 13 mu nkambi yaabwe tebakubikako kimunye okuva omwezi gwa Desemba ogw'omwaka oguwedde. Abantu nga 13 tetubalaba, tetumanyi waje bali, ab'enganda zaabwe batuwa ripoota wano nti bakwatiddwa bali mu bitundu bye tuyita ekya Metropolitan ekiri mu Kampala ne Wakiso. Tulina omu ku bamobilizers baffe eyali mu ofiisi y'Nateete yabuzibwawo. Tulina Muteeso abantu babokereza amayumba, waliwo n'ennyumba gye bayokeramu omwana omuto bebi n'afiiramu. Tulina mu Ankore wamu ne Kigezi Erukunjiri tulina Bishop gwe bakwata coordinator waffe era kati akyali mu mbuzi ekoga nga tete bamutwalanga mu kooti. Ate era omusango gwe bamuwaabira musango kwegamba mujeteke. Ono agamba nti ategeeza dda poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda okubula kw'abantu baabwe wabula nga bano bakyesuliddeyo gwa Naggamba. Tuloopye emisango gino mu mapoliisi, tuwandiikidde Electoral Commission ebbaluwa nnyingi nnyo era bw'oba okebedde mu fayiro z'abeesimbyewo ndoza ffe tusinza okuwandika amabaluwa agawaayo okwemulugunya kwaffe olw'ebintu ebibaawo. Ate era ne twongera n'okukozesa emikutu nga emikutu gy'amawulire. Aine tetumanyi wawaali era paka kati tukyamusaba kubanga tumanyi ffenna nti Aine poliisi yakola ki yamukwata era ffe ne famire ya Aine naffe era tukyamunoonya. Solome era awakanyizza ekibinja ky'abantu 68 abavaayo ku ntandikwa ya Sabbiiti eno nga beetonda nti be bali emabega w'okulwanagana okwaliwo omwaka oguwedde entuŋŋamu abawagizi ba John Patrick Mama Mbabazi bwe baakuba ba NRM. N'ategeeza nti abo tebabeerangako bannakisinde kya Go Forward nga bo bwe bagamba. Ye abakubibwa NRM bannaffe kuba era tutegeeza eggwanga lyonna nti tubeetondera kuba bali baganda baffe era tuli kyekimu era tubeetondera kale essaawa zino tebaddamu kulowooza nti ate waliyo abayinza okubayigganya kuba ffe essaawa eno weetuli era ffe tuzze tugenda bawa obukuumi bonna obwetaagisa. Abakyala kimpadde abagenze ne batula mu press conference ne bagamba nti bo babya security yaffe era bagenze kugenda mu NRM. Abo abantu bennyini bateekateeka okujja okulumba secretariat yaffe wano nga tebayambiddwako state bajje balumbe secretariat yaffe babbe byonna byebasobola okubba bakube buli omu baleetewo akajagalalo. N'olwekyo poliisi tugikubira omulanga nti mutegeezeddwa era mu bannakisinde kya Go Forward era bagamba nti bafunye amawulire nti waliwo abaagala okuddamu okulumba ofiisi zaabwe Nakasero ne babalabula nti tebakigeza.